tunagenda wamu bigambo ebyo essala y'abaana ba Katonda tugamba nti kitaffe kulombolombo obwa omukolo ogw'eddiini naye kanisa yaffe buli kyekola eba ekijja okugawalika ekikubula ebayibuli kubanga tusanze abantu mukkiriza ebigambo byonna ebyomukristaayo nga biri mu nzikiriza y'abatume mikkiriza tukulembere okutendereza limbangalimu babiri nga tugulumiza erinnya lya Katonda ebyokwaniriza byangu nnyo mukadde waffe esaba diikoni yakyaziza omulabirizi musaba diikoni we yagenda okwaniriza mama ate munegatteko guno mwaka baba omeka kakiroza ndoza gwakubiri kati bwetu okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7. Nzikiriza katuyimirire ekigambo ekikubako kya Buganda nga tuyozaayoza Beene okutuuka ku mazaalibwa ge. Mungeri emu njala kwebaza Katonda ku luno nga tujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mukama atukoze bulungi obanga tugatuuseemu nga Kabaka waffe ali mu nsi ye ate nga mulamu. Njagala nnyo okuyozaayoza Obuganda bwonna, njala okuyozaayoza Beene, njala okuyozaayoza olulyo olulangira na buli muntu yenna olw'okutuuka ku mazaalibwa gano aga Kabaka waffe. Kabaka ssanyu lyaffe kubanga mu nnono zaffe ebika byonna ke kasolya, so twebaza nnyo Katonda kuba Kabaka mulamu ate atukoze bulungi. Mu myaka gino 7 tulina ebintu bingi abyetumwebaliza. Tulaze obukulembeze obulungi, Kabaka alwaniridde abantu be, mulabye ng'afaayo ku byobulamu, mulabye ng'afaayo ku ndwadde enzibu ennyo, mulabye ng'akulaakulana awola amasomero mangi ne yunivasite ez'Obwakabaka, mulabye nga obulungi bwansi waliwo abantu abayambibwa mu ngeri eyo. Kwegamba atukoze bulungi nnyo 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 ng'Obuganda
tulina kufiirizibwa kwonna tumwagaliza emyaka emirala mingi mukama amuwangaaze ate amutuwere n'omukisa menyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Nesanya okubeera ng'olunaku lwaleero tujaguza mu buli kifo kyonna ekisinzirizibwamu okubeera nga tujaguza amazaalibwa ga Beene ag'emyaka 7. Wabaddewo okusoomoozebwa kunene kwe tutunuulidde mu Buganda muno. Wabaddewo ebiseera bye tweraliikirira ennyo nga Beene tulaba embeera y'essinungi, bigambo bingi byayogerwa, Mukama alwanya entalo, ate n'emirimu egikoleddwa mu Buganda ne giwangulwa nga Beene yatukulembedde gitandika, omuli okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri, omuli fistula, omuli sikoseo, omuli siriimu n'endwadde endala nnyingi. Naye ate bwe tutunulira mu by'obulimi tulaba nti n'emmwanyi egenze wala nnyo. Bwe tugenda ku luuyi olw'ebyenjigiriza tulaba Muteesa University nga buli lunaku yeeyongera okukulaakulana. Twalabye eddwaliro eryaguddwa mu Busimbi. Mu mbeera eyo nga ku luuyi olw'ebyobulamu twebaza bbaffe Kabaka wa Buganda kyataddemu omukono gw'amaanyi, bw'obigatta ne ku nnyimbe obulwadde obwo bwonna bwenjogeddeko waggulu ebyatambudde obulungi ennyo nga bigattibwa ku mukolo guno ogw'okujjukira emyaka 7 nga Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayuuguuma. Tumusabira Mukama amwongere amaanyi, amuwanguzizza entalo zonna n'okusoomooza okubadde mu Buganda naddala emyaka nga 10 egiyise n'ebijja mu maaso abimuyiseemu n'obuwanguzi. Tumusabira Ssaabasajja Kabaka wangaala emyaka mingi. Ndi Omutaka Christopher Kadru Namutwe ow'omukaaga wano emisinde ku St Andrews Church of Uganda nga tugenda e Rubaga. Yesu yebazibwe Venerable Canon Edward Kironde Balamaze Ssaabadiikoni w'Esweta. Twebaza Katonda ku lunaku luno olw'amatabi. Kristo nga yingira mu kibuga yagamba abasajja be mugende musumulule omwana gw'endogoyi. Katonda yeteekise kutusumulula mu nsonga zonna. Lunaku lwe lumu kulujaguliza amazaalibwa ga Ssaabasajja Beene. Twagala okwebaza Katonda olwa Ssaabasajja. Tyandisobodde buweereza buno senga talina abantu abamuyambako abamwanirira. Ate ng'emmenge abamu bakola bwannakyewa. Twali musala nti guguno Ssebo mukadde waffe, Ssekiboobo waffe, Ssebo Mugerere abo besinga okumanya. Bannange mwebale nnyo n'abakungu ba Ssaabasajja mwenna abatwala amasaza ag'enjawulo, abaminisita baffe okutuukira ddala no wansi. Ssebo Mituba mwenda muganda wange, weebale nnyo omulimu gwe mukola, ab'emiruka, abatongole otuukira ddala kufa wansi naffe, kuba naffe tuli bambe ba Ssaabasajja tufuga amaka gaffe. Mu mbeera eyo tukulembera abaana baffe, tukulembera ekkanisa ku lwa Katonda, kubanga Katonda ono yatuyinzisa. Mwebale nnyo okuweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, mwebale nnyo okubeera abawombeefu n'abakakamu ng'endogoyi eyibwe yali. Katonda kyava agituulako Kristo kubanga yalaga kabonero k'obuwombeefu, humility. Bassebo ne bannyabo, ffenna Mukama atuyita okuweereza bannaffe mu buwombeefu, mu bwetoowaze. Mukama atuweera omukisa.